Ekizibu ky'abakazi abavaamu omusaayi omungi nga bazaala kikyali kusoomozebwa kw'amaanyi eri ab'ebyobulamu mu kitundu ky'e Busoga. Abasawo abasinga mu bitundu by'e Busoga obuzibu buno babwesigamya ku bakyala abataagala kuzaalira mu malwaliro ne basalawo okugenda mu bamulerwa. Maureen Wakabi nga muzadde w'abaana 3 agamba yavaamu omusaayi mungi ng'amaliriza okuzaala wadde nga yali azaalidde mu ddwaliro. Kyokka ekyennaku eddwaliro mu kugezaako okumuyamba baagenda okunoonyanoonya nga tewali kika kya musaayi gwe yali yeetaaga. Omusaayi ogwo mungi mbisibwa bubi nfuna obubonero bwa mirundi mingi nfuna akamunguluze nfuna kukankana. Kati ono ayagala gavumenti eteekewo ekkuŋŋaanyizo ly'omusaayi ku buli ddwaliro lyalyo okusobola okuyamba ku bakazi naddala abavaamu omusaayi nga bazadde. Egemere walala n'abavunaanyizibwa ku ky'obulamu basobola okututaasa batufunire blood bank esobola otuyamba mu bwangu. Okusinziira ku Dr. Suzette Ssenyonga akulira Buyenge Health Center 4 bafiirwa abakazi 123 omwaka oguwedde oluvannyuma lw'okuvaamu omusaayi omungi nga bamaliriza okuzaala. Busoga region n'eba yakubiri nga babaza abakazi 123 mu kubeera nti bafudde olw'okukola nga bavaamu omusaayi mungi nga bazaala. Abasawo okuva mu malwaliro ag'enjawulo mu bitundu by'e Busoga olunaku olwaleero basiibye mu kakuyege ow'okumanyisa abantu naddala abakazi b'embuto ku butya bwe basobola okuzaala obulungi okutaasa obulamu bwabwe. Eyakiyitamuuko n'atakiyitangamu tusobole okuwaayo omusaayi kubanga mu kujjanjaba omuntu avuddemu omusaayi omungi ng'azaala era oyinza okukakkana nga weetaaza omusaayi naye bw'oba togenze wa mulerwa n'ojja wano n'okolebwako mu ddwaliro oba basobola okutangira obulamu bwo okugenda. Abasawo bano bakubirizza abakazi b'embuto okukomya emize gy'okuzaalira mu bamulerwa beeyunire amalwaliro. Era oyinza okukakkana nga weetaaza omusaayi naye bw'oba togenze wa mulerwa n'ojja wano n'okolebwako mu ddwaliro oba basobola okutangira obulamu bwo okugenda. Bano era baagala abakyala bano okunyiikira okunywa eddagala lyabwe mu malwaliro nga bwe babeera bagambiddwa abasawo nti kino kibayambako okusumulukuka obulungi. Tusabye abaami baabwe basobole okwenyigiramu bayambe abakyala baffe bajja okunywa eddagala babawenga ku ka transport. Peter Ayazika nga yamyuka akulira eby'obulamu mu kitundu kino agamba nti kakuyege ono agendereddwamu kutegeeza buli muntu obuvunaanyizibwa bwe okusobola okutaasa obulamu bw'omukyala w'olubuto. It is the initiative of all stakeholders, including the NGOs, including the men and even the women, to ensure that whenever the women are pregnant, they take care of them. Babakyala bakubiriziddwa okulekerawo okwebaka n'abasajja ab'enjawulo naddala nga bali lubuto.